Omusajja afudde ng'ebula ssaawa mbale agatibwe mu bufumbo obutukuvu ku Lutikko Lubaga n'aleka abafamire ne Namwandu nga basobeddwa. Kigambibwa nti afudde ekirwadde kya COVID-19. Entiisa n'emiranga bibuutikidde abatuuze b'e Kabuusu mu ggombolola y'e Lubaga wano mu Kampala. Ssemaka Eric Mugwanyi w'emyaka 60 bw'afudde ng'ebula ssaawa busaawa agatibwe n'omwagalwa we Josephine Mbabazi mu Lutikko Lubaga. Kitegerekese nti omugenzi Mugwanya abadde yakanjulwa mu bakadde ba Mbabazi ssabbiiti 2 eziyise nga babadde mu keetalo kugattibwa mu bufumbo obutukuvu olwaleero ekitasobose. Olwaleero tubadde tugenda kukeera mu saluuni ku Popopo wali ku ssaawa 12 nga epulogulaamu nga twagikola dda twabuukinga dda naye Mukama yasazeewo obulala. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Mugwanya, abatuuze b'e maka gaabwe Kabuusu ewabadde wategekeddwa omukolo gw'embaga wakati mu biwoobe n'okusoberwa. Kigambibwa nti Mugwanya yafuna obuzibu mu kussa mu kiro ekyakeesezza olw'omukaaga n'addusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okutuusa bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo olw'ekirwadde kya COVID-19. Kino kiwalirizza abooluganda lwe okutegekawo mmisa okusabira omwoyo gwe mu kifo kyennyini awabadde walina okubeera omukolo gw'embaga ng'ekulembeddwamu Reverend Father Daniel Musiitwa abadde alina okubagatta nga yeetabiddwako abakungubazi bangi okuli Katikkiro eyawummula Mulwannyammuli Ssemwogerere ne bannabyabufuzi abalala. Olw'okuba omugenzi afudde ekirwadde kya COVID-19 basabidde ekifaananyi kye nga Father Musiitwa ayogedde ku lunaku lwe yasemba okulaba ku mugenzi n'amwogerako ng'abadde ayagala ennyo Katonda. Asabye abakungubazi okunyweza okukkiriza kwabwe mu Katonda naddala nga waliwo embeera ebasoomooza. Wekwasa Omukama weteeke mu mikono gye ojja kuwulira emirembe, ojja kuwulira essanyu luweeri ly'abadde nayo. Maria Mugwanya mwannyina w'omugenzi munyeeka alambuludde ku byafaayo bya mukulu we n'embeera gy'ayiseemu n'akakasanga bw'afudde COVID-19. Nina ndagalizazi ndi Eric afudde COVID mama obidi gyali obidi mama. Boolekedde ku kyalo Bulamubwe Bujuuko okwetaba mu kuziika era ku ssaawa 9 agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ng'abakungubazi batono abakkiriziddwa okutuuka ku ntaana. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi ng'omuntu atazzikawo. Nga alina affection abeera wa mukwano n'abantu abaki ab'enjawulo. Naffe nsabira mikwano gye bannange bonna tugume. Eric atugenzeeko mu katoliki munnaffe abadde atuweereza amasomo buli lunaku. Disani Mutyaba ne Mmembe Brian be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe olw'ekikanga bw'ekyo. Ate mu malala Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetabye mu kusinza ku kkanisa ya Omega Healing Center esumbibwa Omusumba Kyazze. Asabye bannaddiini okusabira obwenkanya baleme kukoma ku mirembe gyokka. Omusumba Kyazze w'ekkanisa ya Omega Healing Center Namasuba asabidde eggwanga libukalemu emirembe oneeteekera okulonda kwa bonna ssabbiiti emu okuva kati. Okusaba kwetabyeko ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesimbyewo okuvuganya kuba pulezidenti ku kkaadi y'ekibiina ky'NUP nga yabadde omugenya omukolo. Amateeka ga COVID-19 bakiraga gobererwa. Omusumba Kyazze asabye banna okusabira eggwanga bulijjo n'asaasira Kyagulanyi olw'ebizibu bimutuusibwako mu lutalo olw'okunoonya akalulu. Katonda gw'amazzi amaanyi ag'okuyingiza mu nnaku z'omwezi 14 n'okweyongerayo. Katonda akkirize akutuwenga obukulembeze omupya. Kyagulanyi asiimye Omusumba Kyazze okumusabira alina okusabira eggwanga. Ayogedde ku ngeri Kyazze yeerandizaamu okuva mu bitundu eby'omu nzigota ebimanyiddwa nga ghetto ng'ali ne banne okuli Joseph Mayanja ne Moses Sali. Nakulira mu ghetto y'e Kamokya ne maama wange ng'alina abaana 9. Yennyamidde olw'ebikolwa ebyezze bikolebwa ku bantu be omulina okukwatibwa naye akaatiriza eky'abannaddiini okusabira obwenkanya. Wasobola kubeerawo mirembe nga tewaliwo ddembe ly'abuntu. We cannot get peace if we do not have freedom for everyone. Peace is not just the absence of war. Kakati emirembe si bwe butaba na lutalo. Peace is the presence of justice. Omusumba Kyazze ng'ali ne banne basabidde Kyagulanyi olw'olumaliriza n'alinnya mmotoka y'okweyongerayo. Ye muna NUP Fred Semala Lwanga yagala okukiikira ab'e Bujumba mu Kalangala District akyanyiga biwundu. Semala
tujja kufuna omukisa twogere ebisingakaawo neera mulabiranga ddala. Ono y'omu ku baganyibwa okutulugunyizibwa e Kalangala Kyagulanyi bwe yali agenzeeyo okunoonya akalulu era ng'asangiddwa mu ddwaliro e Mengo ng'anyiga biwondo. Akukulumidde akakiiko k'ebyokulonda okusirika obusirisi ku bizze bye batuusibwako. Annyonnyodde byonna ebyamutuukako e Kalangala era n'asaba abantu be okubeera obumu. Buno obuwanguzi n'okujja okukiikirya bannabujjumba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Nzikiriza nti butume Katonda bwe yansindisamu okujja okuteeka ettoffaali ku nkulaakulana ekitundu kyaffe n'okutumbula embeera z'abantu. Ye David Katumwa Steel yeesimbyewo okuvuganya ekifo ky'omubaka wa munisipali y'e Nansana yennyamidde olw'akakiiko k'ebyokulonda okubagana okuba enkuŋŋaana ekibaviiriddeko okufiirizibwa nga bw'alambika. Agamba nti eky'okuyimiriza kampeyini bakibasuulako busuuzi ekintu ekibavuwaza ng'abeesimbyewo. Baakeera ku makya ne bagamba nti kampeyini ziyimirire. Tewaliwo kulabula kwonna naddala nga ffe abeesimbyewo ku kikubwa Namunigina kubanga ayeesimbyewo ku bwa Namunigina oba weevujjirira wekka. Ategeeza nti baali basasula ebidongo okubiisa emijoozi sako n'ebirala naye nga tebalina ngeri gye batuuka ku balonzi. Nsaasanya miliyoni esoba mu 100 ku mmotoka zokka ng'ogaseko ne branding. Kati lwali mmotoka zonna zipaakinze kampeyini zaayimirira ate nga akakiiko k'ebyokulonda nako tekasobola gamba nti kakuddizayo kuse. Asabye abantu b'e Nansana okugenda okumulonda abakyusiza embeera. Ng'ennaku z'omwezi 14 akabonero nze nzijidde ka mupiira onoonya wali mupiira nze Katumwa David Steel nga neesimbyewo ku bwa MP mu Nansana municipality. Bakansala okuli Faizo Kibirige, Mike Kawuki ne Bobu Kasule basabye abantu obutaggwaamu maanyi. Kakasa ne mbagumya nti mugume obuwanguzi bulonga ennaku z'omwezi 14 mugenda kulaba ku Uganda empya. Oba batukanye okuba kampeyini lwaki tunalanika okuba kampeyini nga tuzikola tutya nga tuzikuba lwaki tunasindikiranga abantu messages ezo okubalaga nti tufe tukyaliwo tetujja kuzikiza. Abatuuze b'omu Nansana municipality mbasaba n'obuwombeefu twe Katumwa David Steel akalulu. Addukanya ensi. Omwana bw'azaalibwa asooka kuyiga kudduka nga tannatambula. Kwegamba omwana alina okuyiga okuddukanya ebyawaka ate n'adduka okutuuka ku ssomero. Alina okudduka oba si ekyo ajja kutiisibwatiisibwa. Dduka bwe bulamu bwabwe. Oluusi beewummuza oba okukyusa ku mbeera. Olw'okutya okungi misinde gye gibeeyimirira anti kyekyokulwanyisa kye balina.